Olukungaana lwa ministerial meeting of the 19th Non-Aligned Movement Munyonyo olutudde olwaleero luguddwa Omumyuka wa President Retired Major Epel Alupo. Alupo alaze obwetaavu bw'amawanga ga okusala amagezi ku butya bwebayinza okumalawo olutalo wakati wa Israeli ne Palestine n'olwa Russia ne Ukraine ensi esobola okutebenkera. Ongoing geopolitical tensions and conflicts such as the current conflict between Israel and Palestine, Ukraine and Russia, etc., are a matter of concern for all of us. Okusinziira kwa Alupo kye kiseera wabeewo ekikolebwa eri ensi zonna eziri mu ntalo kubanga zifiiriddwa abantu bangi n'ebintu. They not only pose challenges to the core principles of our movement, but they have also caused loss of human lives, destruction of property, and contributed to the already precarious humanitarian situation around some parts of the world through internal displacements and creation of refugees. Anokodde ebimu ku byetaaga okussibwako essira omuli okuyambagana mu kuzimba enguudo, okusobozesa ebyamaguzi okutuusibwa mu butale mu budde, okuwagiragana mu byensimbi, okuwangana amagezi mu tekinologiya eyeetaagisa n'ebirala. Infrastructure to support industrialization and trade, such as energy, roads and rail, is still a challenge, and use of ICT platforms for business and individual use is still limited. Akowodde bamusiga nsimbi okweyuna Uganda kuba mu nsonga za bizinensi tuli bulungi era n'ebyenfuna tebyeraliikiriza. Let me state that Uganda is ripe for investment, and Uganda's $50 billion economy enjoys market linkages within the $305 billion East African Community economy, the fastest growing and most diversified bloc on the African continent. Oluvannyuma minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga General Donga Beka akubiriza olukungaana luno n'asiima abakungu ba NAM okwesiza Uganda obuvunaanyizibwa obwo bwa ssentebe bwa NAM. I must, in the same vein, also thank you for your patience and understanding to wait for a whole year for this summit to take place. Agamba mu kisanja ekiweereddwa Uganda nga ssentebe wa NAM tugenda kutandikira kunyweza byakwerinda n'okukuuma emirembe n'ebirala bigoberere. We shall focus, among other areas, on international peace and security, the fight against terrorism, humanitarian crisis, the Agenda 2030 and sustainable development goals, among other issues. Omukungu okuva e Namibia agasse eddoboozi ku Alupo n'asaba basale amagezi ku ntalo ezigenda mu maaso wakati wa Israeli ne Palestine zikomezebwe bunnambiro. We call on Israel, a fellow member of the international community, to end its ethnic cleansing military operation, in other words, genocide in Gaza, in order for peace and stability to prevail. Minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga Okello Oryem asinzidde wano n'ategeeza ng'amawanga ga Afrika bwe gakyalemeddeko n'okusaba okw'okuweebwa waakiri ebifo 2 ku lukiiko lw'ekibiina ky'amawanga amagatte oluvunaanyizibwa ku by'okwerinda olwa UN Security Council. 2 permanent seats in the Security Council with veto rights. That's our position. We don't want nothing more. We don't want nothing less. Oryem yennyamidde olw'okuba nti olukiiko luno luzze lusalira n'okusingisa abamu ku bakulembeze ba Afrika emisango nga tebaweereddwa mukisa kwewozaako. In the United Nations, and decisions are taken on Africa where they are not given an opportunity to express themselves. Ismail Nsubuga yakusakidde ekkulire lino ku Bukedde TV. Within the African bloc,